ngendereko bwata munaye wakekunya wekunya ekyenca kyafuse kyakwetolo ate kyayayide tunabeera awo nali meddemu akatunda. Yes, come in. Kufumba kwa basigasi. Boss. Nsanso kulaba. Esawa zezo. Ezi budde bwa isanti wangabe tugenda kera eri waggu. Mu China. Nasuze ndi mugonvu mu omutwe gwa numyerumyemu. Tugenda bantu. Owange jango ogire. Mukyala. Yekunya. Enaku zino zonna buli kimu akikola mu kasobo oba mu bugenderevu oba kiki. Wangamba nti okalubiriwo okuma esigiri nengula abasigasi kakati abasigasi ate era okola ekintu kyekimu okeerewa okufumba kati ngendenga kati ebikopo biri bweru mu katandaalo. Tugende wamma bireke abukamufumbira ki tunabeeraawo ku lutagwe omwenywere alindako kandete wakiri munywemu. Tetulina betugenda kunywa tetulina toleeta wamma tugende soko nenda obugundi mbule wangi kiki tata Jimmy Sukaali ate osibye Sukaali tuna taliwawo kugundi okameza kamwe bana mukazi ono oba yabaki kati. Hapana banange tata Jimmy. Tata Jimmy simanya agenzi. Tata okyaliwo. Tata olimba Sukaali jiko biri. Jiko biri muli bameka baliwo. Muliwo bameka. Watandiwo bwomusigadde obwomu. Naye kati mazimba tufuna omugenyi. Mpozi yogera ku kyabagenyi kantekeko wabagenyi. Owange Mr. Steve. Lwaki mukwano ko tomugambako? Asuka. Mugendereze ekitama. Sukaali apimako mupime ejjiko 2 ejjiko 3 maze agula kasawo nakasibira mu store. Osubiza tambula nakyo. Omwali mu byono. Asuka musajja mugendereze ekisoma ekitama. Kati mazima nyine opamira ko muno n'okwata ejjiko 2 akwata omukyere agupima ku paka flasika. Kati Sukaali wali bwe tutafuna bagenyi yajokola enkya. Ndozo ulira. Kati bemanja kunywa ekikupa ekira akawungezi nkola. Onywa waki? Teba nange kisusse banange. Ekiki ekisusse? Apima Sukaali ejjiko 2 bezi tukasawa kalamba. Mushise yakasibira mu store ebisubiza tambula nabyo. Mazima olimba bajja kuyita omukopi. Olopa. Emba mukopi kambere sente nzenzi pakasa wamalabayo. Ono ye yafuuka kyabangi. Kigaba. Buli omu gwajja Kasukaali mama gundi sina Kasukaali ngasena ensawo ya Sukaali emala wiki 2 ngeweddemu ewange emala mwezi gumu kitundu amanda tugaleta fenanga twatambudde safari wana amanda wange nakunya ensawo ebeweddemu Sukaali n'amanda nago obusenerako bibira byonna nabiteeka mu kasitowa. Sukaali goteka mantingena muyenga mu nfuufu era baba wedde twatунywedde mu nyumba kakati bukyanga ensawo njigula tenatuuka yadde tenatuuka tetunawezako kwota myezi girimu egi nze bwe ngula ensawo ya Sukaali bw'abeera nayo mu mwezi gumu ensawo ebeweddewo. Omuliro gwokya oba ogabagabanya abigaba mama siso wali anyochayo emukalu nafakasawo kali mu nyumba. Lwaki mama sise lwaki tomuleta mu nju nemanya nti ngulira abantu 10 kati bulya byazeemu amazima genyine omuntu kale kya Sukaali kyo kyande bale kituufu boss naye n'amanda nagono n'omusenerako ekitiyo kati n'emmere enkota bwenjireeta era musitowa kale ulira no wagulako mpolampola nga bomuwa yayonoona n'enkoowa nga nze ngulira ekyalo waliwo kisukka amazima genyine ekitaba kyakola ekyo akikola bwatu kale Sukaali kyandibadde kituufu netooke ne sabbuuni amugaba mu kibuga balya ne bapiya baba okulya faasiga daka ne tukoga n'okuka n'oggwawo kogwe kogigabe buli omu alye akute nze ngulire ekyalo kati sijja kutawaana tugende fena mu kibuga ebyo abantu bireke ewa mu kibuga gy'olya opapa mu kibuga balya ne bakuta kati fe abasibwa kala nze singa gw'obadde obirya saalirumiddwa naye buli omu bannemisa bulimisa nti agenze ne bajja teri gye temuleka tugenda fenna tolina gyolaga akupuka plasika kati tugenda okujjako nga nawe oyagala nkusibire mu sitoowa